abavuganya ku kifo ky'omubaka wa Kawempe North olwaliro bakubyeka kuyegaddirira asembayo mu kuwenja akalulu k'ekifo kino. Wano Hanifa Kaladi nga yeesembewo ku bwannamunigina asoose kusambajja ebigambibwa nti yavudde mu lwokaano. Waliwo ebize byogerwa bannaffe abamu abali ku bunkenge nti nvuddemu oba nyina gwe mpagira kati ndi wano okubanga ntegeeza abawagizi bange nammwe bonna abatulaba nti tiimu Hanifa Kaladi ekyali mu lwokaano just tukuuma nnaku mbale okubanga tukuba akalulu. Bannakawempe North beetegese okubanga batiikinga ssaawa. Ategeezezza ng'ababungeesa bino bwe bagendereddemu okumujja ku mulamwa ekitagenda kusoboka. Amawulire gonna bwe gajja mu politics ng'ago waliwo agakwongerako ate waliwo agakukendeeza. Kati njagala kutegeeza abo abaleese amawulire ago nti tiimu Hanifa Kaladi mwagikoledde nnyo, mwagyongedde amaanyi era terina kyonna kye yatukosezza era abantu baffe batulaba tuli mu field. Newankubadde Kaladi yeesimbye ku bannamunigina mu kalulu kano agamba nti waakwetaba ku mukolo gw'omukulembeze w'eggwanga olunaku olw'enkya bw'anaaba ng'azze mu Kawempe okunoonyeza mu NRM Farida Nambi akalulu. Pulezidenti w'eggwanga agenda kubajja mu Kawempe North. Ekisooka ajja mu Kawempe North okulaba following up ku nkulaakulana oba ku mulamwa gwabaddeko mu Uganda yonna abadde agyetooloola, okulaba Parish Development Model bwebadde ekola, okulaba emyoga bwebadde ekola. Era bannakawempe North mwenna mbakubiriza omukulembeze w'eggwanga mwali agenda kujja enkya. Kyokka alaze okutya nga bwe waliwo ebimu ku bifo awalonderwa awetegekeddwa okubbira akalulu. Basula batudde bale mu kunyumya engeri gye bagenda okubba akalulu era byonna ne bintuukako. Mmanyi zone polling stations bagenda okubbiramu akalulu, mmanyi engeri gye bagenda okubba akalulu. Ye munna FDC Sadati Mukiibi amanyiddwa nga Aganaga asibye atalaga ebitundu okuli Kirokole ne Kisowera ng'apoloota abeena okumulabiranga ddala ku ssaawa y'okulonda. Ewamu awaliriziddwa n'okuva mu mmotoka n'agenda nju ku nju ng'asaba akalulu. Kakuyegewe tamubuusizza baana b'amasomero. Mu kuwenja akalulu abadde ne ssaabawandiisi wa FDC Nathan Nandala Mafaabi ng'ono asoose kwekokkola ab'ebyokwerinda abatulugunya abantu abatali nsonga. Era mwami Museveni bw'aba atayagala okulonda kubeerewo ateekewo obuteeka abakulembeze. Bw'oba obanga osazeewo okulonda kubeerewo abantu balina okukola kampeyini, abantu balina okubalonda. Kale toyinza okusobola okulosinga abalonzi bakulondebwe mu nkosa by'amagye. Oluvannyuma asinkanya abawagizi be ku kisaawe ky'omuzikiti gwa Mbogo ababadde bamulindiridde dda.